Ebirowoozo by'ogenda okulya mu programu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'abyogedde. Nava ku office nga ngenze kola mu nyumba. Naye bo be bantwala mu kupoota naye nga nvaayo ssaawa 2 mu kupoota ne ngenda okukola emirimu gya waka mu kulufalu nga 9 nno ezitowa si eyawa ne waffe e Uganda oli seminti ko omugongo namenye ko omugongo nze mazeeko emyaka 3 nga nkola njira njavula bwavuzi mbadde sirongo osanga nyimiridde Mr. Faruku ne bompene essaati okugikwoleza sisobola okujjako nga njoza bweti naye bwe kuba kutaba sisobola kati kyava agamba omuwalabu bwakugamba nti akakasenge tokayingiranga koli kayingira ofudde awo emboozi we yatandikira n'agamba yalina emirambo 7 abaana bafiira ddala abaana bafiira ddala kuba kati omuzadde amanyi omwana we akyakola mu Saudi ali mikono ja company Saudi egamba ya kiyumba kya company government ya Saudi eraga mu system omwana ali mu kiyumba kya Hakimu bamukubira simba boss bo yakuwa emigugujo yakuwa ebintu byo nazze ngalonsa yagaana yangamba ku simu oli waddembo baga wanswaziza naye oli waddembo bagamba byonna byoyagala teyabimpadde gamba no waka laptop baga tekazitowa na kilo 3 Hakimu alina ebintu byaffe yabiremera jukira tebaagala oyogere nti wasigadde tebaagala oyogere nti bakusaba sente kati obeerayo ku lulwo ekirungi eggulo MUKALNET namukubiddeko teyanneeganye namba y'essimu gye twakola gye nayogererangako gye namuwerako ebipapula yaŋŋambye nkumanyi nkujjukira okitegeera naye kati kyensaba Mr. MUKALNET nsaba onzirize sente zange ezakyati ezo anti yaŋŋambye anzijukira teyanneeganye yaŋŋambye anzijukira sente ezo azinzirize nkole ebirala sigenda kuddawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna baganda baffe bonna wowangalira munnange wonna wosinzira okubeera nga otulaba yenze Sakozi Faruku. Yes wano wendi ndi ne muganda waffe Christine oba bemumanyi nga bakadama oba ffe betumanyi nga ba house managers abadde akolerawo Saudi Arabia okitegeera kati ayina ensonga ze zaleese wano. Balamusiza nnyo baganda baffe mwenna abatulaba yongera ku sawa amanya gange nze mwebaza Christine. Mwebaza Christine. Yeah. Yes. Mbadde Saudi Arabia mu kitundu ekiyitibwa Jidda. Ye mbadde nkozeeyo emyaka 3. Wagenda otya? Nagendera mu kampani ya ASABYE. Bwe nagenda mu kampani ya ASABYE nentuuka mu Jidda natuukira ku office. Enkeera bwe twatuuka enkeera supervisor wange ne driver ne bamuteeka mu mmotoka nga bantwala mu katundu akayitibwa Najirani. Yeah. Otyo? Banfunira tiketi ne baninnyisa bbaasi twamala mu kkuba ennaku 2 waali wawanvu e Najirani. Tugende mpola abintu ensonga zammwe njagala ne tuzikwata mpola omuntu n'abeera ng'ategeera Najirani, Jidda, Riyadh. Kaakati ova e Kampala ng'ogenda kukola mulimu ki e Saudi Arabia? Housemaid. Nagenda kola gwa housemaid kola mu nyumba. Otyo? Shagara. Gubayita Shagara. Babayita bashagara. Shagara. Okay. Kati bwe natuuka e Najirani tebyantambulira bulungi kubanga nakolayo omwezi gumu. Ensonga nagenda kola mu nyumba. Bosi wange ate nga kumakya ngamba keera kumakya ngende nkole ku kizimbe kya mutabani we. Mutabani we yali anaatera okuwasa bamuzimbira ennyumba zeeriranye ne ya bosi wange kitaawe kati nga ngamba nkeere ku makya ngende ku nyumba ya mutabani we eri ezimbibwa nkeere nsitule broker za 99 mpoote bakutwala kola mu nyumba si kyogambye otubituuka eyo ng'ate baŋŋamba buli ku makya nkere kugenda kupoota mu lulimi lwaffe lwe tuyita okupoota. Gwosobola okupoota gw'omukyala?
munnange yennaku gye tusanga nagezaako naye era nalemererwa nakolayo omwezi gumu ng'ekifuba kinnuma omugongo. Olwani agamba otandika okupoota ng'ate contract yo tebeera bya contract ebintu byammwe? Bibeera bya contract era saagenda kupoota. Nava ku ofiisi nga ngenze kukola mu nnyumba. Naye bo be bantwala mu kupoota naye nga nvaayo ssaawa 2 mu kupoota ne ngenda okukola emirimu gy'awaka mu kulufaluuko ng'ate nagyo ginninze. Oluva mu kupoota bakwagala ate wa? Ewaka. Naye nga nakeeranga ng'abazimbi tebannajja. Nfuba okulaba nti nnyanguwa abazimbi nga tebannajja baleme kunsangawo. Yaŋŋamba olina okubibasembereza kumpi we babijja. Eza 99 nno ezitowa si eyawa ne waffe e Uganda. Oli seminti konko bateekamu mungi. Emitayimbwa. Christine sagala ate olimbe bantu bano. Njagala oyogera amazima. Bakola bata ne ofiisi ekimanyi. Ne ofiisi ekimanyi. Nalaajanira ku ofiisi ngamba kubira essimu lumu supervisor nangamba Christine omanyi Madrini. Nangamba teeka ebikozesebwa wansi. Soko olindeko. Kampani ene ekutwala esangibwawa? Eri mu Jeddah. Ngambe ye Kampala. Eri kati wa connecting otya nayo ng'ewakayiwa ekugamba nti tukufunidde omulimu guli Saudi Arabia gwakola mu nju house manager. Ogamba nti yes mugenda kutuuka eri ani akyusa ebintu bano bennyini abakujja e Kampala oba bali abantu tubawe ekipikikya wengenzo okukola kubanga ne kampani teyategeera kampani ye Saudi gye nkolera teyategeera nti banyingiza ate ne mu kirala. Eri wabairayo kampani endala ekulisivinga? Etugula mu hisaabu. Ono wamala obatika n'abayingiza Saudi Arabia? Waliwo kampani endala gye bali batugula mu hisaabu. Be bakonectinga n'ono omugagga w'e Kampala. Kati ono oli abaguze ono ategeera gye babatutte ono tamanyi ono w'e Kampala ono akoma kututunda nga tamanyi tebamanyi ne bwoloopa ensonga abatagimanyi nako wadde nakeera omwana aloopa e Uganda oyo aba tamanyi byakola. Oyina kuloopa Saudi owene Uganda tamanyi na simu ya mukamawo tamanyi na street gyaliko naye office gyokolere Saudi bamanyi street mukamawo gyaliko bamanyi biki ID buli kimu baba birina information yonna baba bagiina. Ekitegeeza ono omulimu gw'ono w'e Kampala kuba kuŋŋaanya ye n'abaguzi omugagga ye n'akivaamu kyotegeeza? Bwekityo bwe kiri. Bwekityo bwekyo ensonga lwaki abaana basafalingana nnyo eno tebafaayo eno baba tebamanyi kintu na kimu kitukwatako. So ona isaabu amala batunda eri kati oli naye n'abaguza gwayagala kyotegeeza kati baguza Omuwarabu ye ajja mu ofiisi ye Saudi n'alonda bwekityo yankolera. Mubanga bali mu katale? Tubanga nnyaanya alondako kyayagala. Ya Rabbi. Bwekityo bwe kiri. Naye waliwo abamu ava eno nga yafuna dda boosi we. Waliwo ava eno nga yafuna dda boosi we. Naye abasinga obungi bava eno nga tolina boosi. Nga tolina boosi. Naye kati nze oyo nava eno nga nsayininze. Otyo era bwe yajja n'akupiikinga. Era nasulawo olunaku olu ku ofiisi. Nasulawo olunaku lumu enkeera supervisor nangamba Christine pack your things ogenda tukutwala ku bus. N'ogirinya? Ne banfunira tiketi ne bampa n'akasente ak'okulya kubanga olugendo baali balumanyi lwa nnaku 2 nze nali simanyi. Okuva wa papa? Okuva Ejiddo paka Najirani namala ennaku 2 mu bus. Ya Rabbi. Bangulira ebyokulya ebyokunywamu nze nga simanyi nti genda gawala. Otyo. Otuuke w'omugagga agamba nti emirimu egiriwo? Nasooka ennaku 4 n'enkola nga nkola waka. Banjigiriza buli kimu bwe kitambula buli kimu bwe kibeera nga njiga. Kati awo lunaku lwali lwakutaano jjukira tebakola. Ne bantuuza ng'olwo bonna bakuŋŋaanye n'abaana be bonna abafumbirwa abakola batya abatabeerawo. Ayina mutabani we mu poliisi mukambwe muzibu yamanyi ku Luzungu nga yanyinyonnyola.
kati ko olwokutaano ne baŋŋamba nti ennyumba eri ogiraba yoyo omupoliisi mutabani we eyo ennyumba eri ogiraba nti ye ezimbibwa nti buli lunaku ojja kukeeranga 12 fuba okulaba nti okeera 12 oyina essimu nti njirina gira gundi tayiminga esomba ebintu emmotoka byeyiyaawo n'obisembeza ku kizimbe abazimbi bagenda okujja ng'obibasembereza kati oba nalowooza buntuntu si bizito si biki nga simanyi nti mirimu gy'abasajja gy'amaanyi bizito nnyo kati ne ŋŋamba nti kale saakikaayana jjukira waakajja tonnayiga mbeera tonnagimanyira kati ku lw'omukaaga nga nkeera 12 kubanga yaŋŋamba ofuba okulaba ssaawa 2 oba ovuddeyo otandika egy'omuntu kati ku lw'omukaaga nga nkeera nga ŋŋenda ku site mpiriwa bye baŋŋambye okusooba nga nkonkona ekisenge kya maama mubuuza biki bye baŋŋambye okusomba maama oluzungu baba tebalumanyi kati nga mpa essimu ye ntayipinge mu luzungu akyuse mu luwalabu nga mbitayipinga nga azuukuka nga ntwala omanyi okusonga mu bulooka emitayimbwa emiwanvu bye nina okusitula emmotoka yabiyiye mbisembeze nze ku kizimbe Faruku nawuliranga olwo nga eyo mulimu mulala gukwongerako akasente oba nga bye bimu guba gwe gumu era ng'okolera mmeka kunyigiriza si kwongeramu ssente byonna ng'olina bikola jjukira gy'oli wala tewali n'amanyi wala ne woofiisi nakola olunaku olwo nasomba gundi bakuteerawo ne kawirubaalo wabeerawo kawirubaalo nze ne bulooka 2 zannemu okusitula okuteeka kawirubaalo ne bagamba ono munafu tasobola bintu kati waliwo munnayuganda omulala akolera omu ku bawala b'awaka kati naye nga baabimugira bwe baabimugira kati naye yaliwo jjukira olwokutaano nagambe bonna bakuŋŋaana ne balya bonna ne bakola ki baali basuzeewo kati nze nazuukuka munnayuganda namulekamu yeebase akolera omuwala namulekamu nga yeebase nga manyi bagenda keera badde ewaabwe kati bulooka zannema nayiringisayo oba bulooka zaali 6 zannema n'okusitula okuteeka kawirubaalo 9 eri enzito nga nsindika nyiringisa buyiringisa nekola ki paka wenjituusa weegenda yannema okusitula ogiteeka kawuba olwo boosi wo oyina ku ssimu bakubira bano abakutwala aba kampani ng'olwo sinnaba olwo olunaku lwe lusooka okukola ku kizimbe lwe lusooka ku lw'omukaaga navaayo nga mpulira nfa Faruku ng'olina ate okuddayo okole n'egyawaka era ssaawa 2 bwe nkebera ku ssimu bwe zaawera awo wookoma ne ŋŋenda ate ntandika egyawaka jjukira bonna baasuzeewo miyitirivu wabaawo mirimu ki ng'era egyewaka okukola awaka kwoza bintu kusimula nnyumba biki ebisenge 9 biki babeera n'ebisenge bingi ebisenge byali 9 ate bakyebaseemu wonna we banaazuukukira era ojja birongoosa ekintu kimu kye nali sikola nali sifumba kyokka naye kakati Christine okolawo bbanga ki njagala tugende ku problem ku nsonga ezaakuleese wano okolawo bbanga kyawo nakolawo omwezi gumu mukulu Faruku nalajanira kampani nali nina essimu ya supervisor Madeleine ne mukubira owawa ku kampani Saudi Arabia ya ku kampani ne mukubira essimu na kati basooka kuginnyima ne baŋŋamba oyagala kwogera biki ne bagamba njagala kuba ku ofiisi bagamba abeewaffe e Uganda nti natuuse bulungi tebeeraliikirira olwo mbalimba baali tebaagala communicating na ofiisi ndowooza nga batidde okuloopa guno omulimu ogwokubiri gwe bantaddemu kati nze ne mbalimba nti njagala bakubira bagamba abeewaffe tebeeraliikirira kubanga baŋŋamba bwe ntuuka mbabuulire kati ngaga tokubira ofiisi tuwe ennamba y'abeewammwe kati nga nkubira mbawe ennamba ya mutabani wange nga ngamba mutabani wange nga mugamba Edi nti wangi mami kuba ku ofiisi kubira Madrini ku ofiisi e Saudi si ku hisaabu jukira ali mu Kampala saamugamba kuba ku hisaabu kubanga aba hisaabu tebamanyi byendimu
nga mugamba kubira Madrini esimu nali Madrini nga tannatwala yampa esimu ye nankonekitingako ku ka wifi nenjiweerezaani mutabani wange kati ne mukubira Madrini mugambe eno ndi mugeyeena mpoota ndi ku kizimbe nkola mu kizimbe bwe mmala ate nenzira ewaka namukubirirawo essimu Madrini nakubira mukama wange yabyewakana yabyewakana omusajja kati bwe babyewakana kati awo nanyombesa nnyo n'emirimu sinagiyiga ndi mu wiiki buwiiki ngenda mu wiiki yakubiri n'ateekawo embeera omukazi nga bwajja mu kiyungu oba oli musinki oyoza bintu oba osimuula wansi ng'akuvuma ebintu ng'akusooza bannange buli nga mukambwe muzibu kati nga ngamba lwaki tobeeranga gundi geetu oye eyali akolera omuwala wa waka yembo ali pole tanyega biki mbunze nayogedde n'abaloopi kati bakukyusa Madrini nga abalemerako nga gamba mumpa omuwala olulala ng'akuba nga njagala kwogera na Christine nga bagimpa essimu nga mugamba naye ddala bwanviiramu ddala ndeko obwana bwange nga buto doza mukama ye yamukwatako nga onvuddemu ddala nfiire eno munkyuse ennyumba nfa mpoota kati nga akambuwalira omukazi ng'omukazi akkiriza byonna nti ye tumutwala ku kizimbe jjukira omusajja yabigaana yabyewakana ng'omukazi akkiriza agamba naye tusonyiwe tetugenda muzzaayo nze nga Madrini mugamba nti tewali byakusonyiwa wabula munzize ku ofiisi mbesonyiwe ng'omukazi neetondera ng'atandika n'okumpisa obulungi nga Madrini olwo yasembayo okwogera nange nga ŋŋamba bwe bakuzzaayo nga babadde banimba teeka ebikozesebwa wansi nange kyennakola nasula ennaku 2 nga bansibiddemu mu ruumu naganya okgenda okukola bo kye bakola nga bansibiramu tewali kulya tewali kukola ki nze nabimanyiira ebyokusiiba kisaabi kitwala nga nsonga neŋŋamba mukama gw'omanyi kaakati olunaku olwokusatu ne baggulawo ne baŋŋamba naaba olina woolaga ne mbagamba sigenda mu kiyumba kirala njagala munzizeewa ku ofiisi kati olwo ne baŋŋamba nti oyo supervisor wamwe talina magezi simanya n'atuvuma n'akola atya biki bo be baŋŋamba mbu yabavumye ebiki yabakambuwalidde kati ne baŋŋamba naaba tugenda kukola ki kutukuzzaayo linda gundi ajje oyo nanyini nyumba eri gye mbadde nkolako yamanyi ku luzungu ajja kunnyonnyola buli kimu akutwale ku baasi atuuka bwe yajja nga baŋŋamba nti kale tugende nga banteeka ku baasi ng'azirawa ku ofiisi bwenzira ku ofiisi pasipooti yange bagimpadde bo bennyini be bampa tiketi be banjira okudda ki ku ofiisi nga mbeerawo mu accommodation ennyumba za ofiisi mwe tusuula za kampani nga banfunira employi omulala nga ngenda nkola ki nkola gyali myezi 4 mukama wange ng'agenda okunfunira ikama ye national ID ID gye tuyita oba ndagamuntu ffe wano kati bwe yagenda jjukira bamusaba passport number ey'omwana gwagenda okugirira okugiwaayo mbu ono nga anoonyezebwa ono nga yadduka boosi wooli yateekamu kaakati boosi bwe najja ku ofiisi yabagamba mubaweereza naye mumpe replacement kampani negamba gwe wakoze ensobi singa ensobi ebadde ku muwala tubadde tukuwa replacement kaakati n'agamba oba temumpa replacement munzirize sente zange ne bagaana kampani negaana ozisesema kati ye n'agenda nzigulako omusango n'akuteeka mu system kati mukama wange bamugamba ono gw'ofunira ikama criminal yadduka mu nnyumba
anoonyezebwa wonna we bamukwatira. Office lwaki yo nga tekigira tekisooti? Yali nayo tekimanyi. Yali emanyi basootinga ebintu n'omugagga biwedde. Bantadde tetukuddiza sente tetukuwa mukozi mulala biwedde. Nga bamanyi bikomyawo tebamanyi nti bwe ye ekintu yakiwanvu. So ikama towagifuna? Saagifuna. Kati mukama wange n'agamba nannyini kampani yali azze ewaka mukwano gwe ajja ewaka oluusi asula nawo n'amugamba nkwagalamu n'ajja nannyini kampani awaka ewa mukama wange bwe yajja n'amubuuliramu byonna nannyini kampani n'amubuulira byonna bwe byali. Sente zaali nnyingi ezigendamu mu omusajja yalemerako ddala nga bintu byagenda simanya makooti kuzunga makooti sente. Kati n'agamba nti naye gw'omuwala omufunyemu obuzibu myezi ena gye yakakolera. N'agamba omuwala mulungi akola bulungi, omukyala mulungi akola bulungi emirimu gye. Nakati tewali buzibu akole. Nkoze emyaka egi. Sifunyemu buzibu mukama wange. Buli kyenjagala ng'akola ki? Akimpa. Nga oluusi n'omwana ne bw'aba fiizi bamugobye fiizi sente omwezi tegunnaba nga azimpa. Otuuka okuvaayo bwenjagala nga tugenda mmaliriza. Otuuka okuvaayo. Kaakati omwaka emyaka 3 gyange giggwako mugamba njagala gendaka. Maze okukola. Otyo? Omaze nti ye linda Mr. Riyad ajje. Mr. Riyad ye nannyini kampani. Linda ajje bw'ajja omubuuliremu bakole ku byentambulayo. Okay. Kubanga ye abeera bize musawo. Kati nga tulina Mr. Riyad kawungezi bwe yajja baali mu ddiiro nga bampita nga mukama wange amubuulira Christine ayagala kuddaka nti ye Christine ogenda ddi ne mubuulira nti nze wonna ne bwe muŋŋamba nti nkya oba ddi myaka 3 giweddeko ŋŋenda. Kati nga ŋŋamba ojjukira gye wakola eri omwezi ogumwe na jirani nti ye ojjukira keesi eri gye bakuggulako mukama wo ebintu byatulemerera okusootinga musajja mugumu muzibu. Kati nga ŋŋamba togenda kuyita direct ku kisaawe nti ove wano tukutwale ku kisaawe. Tuyina omwami gwe tugenda okukwasa gwe tukolagana naye gwe tukwasa abaana abalinga gwe. Akolera wa? Kati naŋŋamba omwami oyo bamuyita Akimu akola ku Embasy ya Uganda gwe tukolagana naye. Kati olunaku bwe lwatuuka nga shoppinga buli kimu mukama wange antwala ku shopping nange nali nina ebintu bye nali nguzeeguze nga tugenda ku kampani ku office kubanga nannyini kampani yali agambye bansoose ku office ampeeyo kasiimo nti mbakoledde bulungi. Kabu yaliwo taxi nga yatulinze tutwale ewa Akimu. Akimu oli akola ku Embasy. Ye yali tajiddeeko nga yasindise yabayisa ku deportation yabayambako. Yatuyambako. So nga bagamba ogenda yitira ku deportation togenda yitira eno muzigundi naye ku kisaawe kwennyini. Naye bwe yaŋŋamba Akimu mu ddiiro awo nga ŋŋamba ndi ne mukama wange namubuuza Akimu ki naŋŋamba akola ku Embasy. He's a Ugandan. Akola ku Embasy gwe tukolagana naye. Nemugamba nentya naŋŋamba kiki nemugamba omuntu gw'oŋŋamba abaana nga bakompuleyininga abajjako sente asaba sente nnyingi ebintu by'abaana abamu tebaddayo nabyo baddayo ngaloosa asaba sente nnyingi. Naŋŋamba Akimu gwe nkugamba akola ku Embasy ya Uganda oba oyo mulala nemugamba yoyo gw'ogamba yoyo gy'ompisa kubanga abaana bakompuleyiningira bayita ku deportation ate nange gye mu mpisa neeraliikiridde naŋŋamba tolina wadde ogenda kusasula wadde 10 ffe tusasula buli kimu kampani. N'emmere gy'ogenda okulya ewa Akimu ogenda kumalayo ennaku 3 oba 4 akutwale ku deportation. Ku deportation eyo jjojja okuva bakuze Uganda. Nokikiriza. Kati nemba mugumu. Bosi yakoze kinanyini kampani ngambye sigenda kusasula wadde ki. Ngamba oba abaana balabika banimbalimba. Tutuuka ku office nga bampa akasiimo kange ke yali angambye nga nkola ki nga tulinnya taxi waliwo munnayuganda omulala gwe nasanga ku office naye nga baamugulako omusango naye nga bwakuyita mu deportation bamuyita Saala
ye yali alina akasawo ka laptop bag nze nali nina suitcase 2 ne box nga ngisiirinze bulungi suitcase nga nnene si buno obutono ennene ddala naye ng'era sente zaazo nazitegese dda eza kiro extra kiro manyi kiro ekisawo kye zimpa basaba ensawo 2 buli nsawo erina okuba mu kiro 23 kati eziyitamu nga ndi redo zisasulira era sente zaazo nkola ki neza boxi sente zaazo boxi yo nga yakusasulira nga nzirina nga neetegese wamma tutuuka mu nnyumba ya Kimu teyaliiwo twasangawo omukyala omukadde n'abawala abalala 2 babeera nabo Hakimu najja ekiro mutuuse nti passport zammwe bazimpadde nazifunye nti kale ng'atubuuliramu kintu kye yasookerako mulina waweeza visa mbakolereko speed ebintu byammwe bitambule mangu ate nga kampani yagambye nti yabigize kati omutima ne gunzira mu mutwe kampani yaŋŋumizza nti tebajja kunsaba ssente daba abaana bye baŋŋamba bibino otandise okukola ki kampani yannimbye nga mugamba ssebo sente za visa kampani ffe yatugambye tetusasula wadde nga wamma nnemerako mugamba nze sijja kuwa wadde 10 kaluba olw'ataano obe eryalo emu kampani eyaŋŋambye yakoze eki n'emmere gye ŋŋenda okulya yagisasudde ennaku ze ŋŋenda okumala wano nga ŋŋamba oyo nno Mr. Riyadi talina sente zaatuwa he is not cooperative siraba sente ze zaatuwa biki nga kati nembitwalirawo nga manyi si bya serious nnyo manyi kiwedde kati ono omuwala n'agamba kati sente ezo zonna yatusaba 5 ezo visa Riyals ziba mmeka wano kati n'abaana babalamu emitwalo 5 netugaana kati abo kakadde bantu 2 netuga tetuzirina kati ate ono munnange ye yali talina wadde eyali alina ka laptop bag kubanga ye yava mu kiyumba yali amazeemu omwaka ogwo nga talina wadde nga tali era nga nezinamujja ku airport Entebbe talina ng'era yeekutte kunze nga mugambi tofaayo bwe tunaagenda nga tebatwawudde kubanga waliwo okugira nti tiketi y'omu yefulumye oyo ono tefulumye naye bwe zifuluma ffenna omulundi gumu tujja kuvaawo ffenna ku airport Entebbe nti kale n'aguma naye kati Hakimu ate sente ze yasaba ne zibyonoona asaba transport nti ate transport owaaki nga mmwe temulina oba kuba waŋŋambe wali okoze emyaka 3 sente wali tolina waliwo okuba kampani yali egambye nti twabisootinze Mr. Faluku ne bw'oba sente ozirina toyina kugaba kyeyonoonere oyina okugaba ng'osi otegedde kyokola ki kyogabira waliwo oli gw'olaba nga yazze kukunyunyunta kukubba si kumala gawaayo si kumala gawaayo waliwo ekintu nga osaana naawe okangule ku ddoboozi ffenna tuli bannayuganda lwaki oyagala okusaba abaana sente kati ono ne bamugamba gwe kati ono omuwala Hakimu n'atugamba ekiro tugaba n'emirimu bwe mubanga mwagala okusigala ebiyumba kati ono munnange ejjukira yali talina wadde omugaati gwatwalira ki abaana n'agamba omanyi Christine bwe tugenda okwawukana ogende eweka Uganda nsigale nkole banfunira ekiyumba ngende nkole ne mugamba bwe kiba kirungi genda okole ki ne mugamba ogenda kukola myezi emeka n'angamba emyezi nga 2-3 kati enkeera ndowooza Hakimu n'agamba mukyala we bano nno balabika tebajja kumpa ssente genda obakwasaganye bakyala banno mukyala ku makya ng'ajja atugamba yasookera ku ono ow'ekiyumba kati ekiro Hakimu yali yatugambye nti ayina emirambo 7 mu freezer jiddawa bannayuganda emirambo 7 mu freezer abaana bafa mbwera omuwala kweyava okutugamba nga ono omuwala anyumya embeera gye yayitamu yatubuuza ku ekiki ekyakutuusiza ku kino ekizibu okuleeta ku deportation ndaga nze simanyi na nsonga tebagimbuulira nalaba bankomyawo
kati kyava agamba omuwalabu bwakugambanga nti akakasenge tokayingiranga kooli kayingira ofudde. Awo emboozi bwe yatandikira n'agamba ye alina emirambo 7. Gyagitwala wa? Gyalina okuzza e Uganda. Bannayuganda. Emirambo 7 giri mu freezer. Kati enkeera mukyala wajja atukola kyagamba emirimu omuwala kubanga talina kasente ayagala omugaati gwaleetera abaana. Kati ng'amubuuliramu emirimu. Kati waliwo omukadde yagwa eddalu n'adduka mu nnyumba. Yagwa eddalu mu nnyumba n'afuluma n'amala ku street emyezi 2. Kati yali afunyemu kulungubanguba. Bamugira omutwala muki naye ng'omukadde oli talina maanyi nga ne bw'omuteeka ku sinki awo. Kati Christine nga tumaliriza njagala tegeera mu kujja ebintu byo bibula bitya, ebintu byo lwaki tewajja na bintu byo? Ebintu byange mukulu Faruku tebyabula, ebintu byange Akimu yabirina, twamumma ssente. Ekirala Akimu akolera ku Embasy? Ku Embasy. Okakasa akolera ku Embasy? Nze kampani yaŋŋamba akolera ku Embasy. Supervisor Madrin yagamba akolera ku Embasy. Nga sinnaba nagendayo ewa Akimu. Otyo Akimu akwata ebintu. Kati omuwala ono bwe baamugira omutwala mu kiyumba asaba ennamba y'essimu bamaze omwambaza abaaya Saala asaba ennamba y'essimu mpe ennamba y'essimu yo bwe nfuna obuzibu. Omukyala ng'agamba sikuwa ssimu yange ng'agamba kati nnompe eyo abbaawo eya Akimu nga ate essimu y'omwami wange ogyagaza kisirina ssimu gye nkuwa. Kati nga tumugamba naawe leka bwebereremu omwana bw'afuna obuzibu omwana gwe tuwogerako n'essimu tagimanyi bulungi. Tamanyi nabo kwegamba mwaka gumu gwakoze teyasoma nnyo yaŋŋamba oba wa P4 oba wa P7 teyasoma nnyo tamanyi nnyo. Kati ne mugamba anaakola atya bw'afuna obuzibu. Kyava agamba bw'ofuna obuzibu fuluma mu nnyumba dduka. Ne mugamba alagewa nti dduka otambule butambuzi wonna wofuna kabu wofuna taxi ogiyingire bw'agiyingira alagewa. Jukira mwana tamanyi kibuga amugamba alagawa newe tuli tetumanyiiwo bwe bwayitawo kubanga buli katundu kabaako akaalo nti kano bakayita Christine mutuuka muti okuva ewa Akimu nga toyina bintu byo okudda e Kampala awo njagala tugende. Kati ennaku bwe zaggwako kubanga bagamba ennaku 3 banyaze tujja okumala ewa Akimu. Twamalawo ennaku 2. Twamalawo ennaku 2 n'atukola ki n'atuweereza eri. Kati yagira baatugamba gira ensawo zammwe kabo eri wabweru ku lunaku lwennyini omuwala lwe bamutwala okukola Saala. Ne bagamba Saala ogenda mu kiyumba Christine ogenda wa ku deportation. Ku deportation bangamba kupalayo weeks nga ze tulina okumalayo. Government ye Saudi nga bwe tugirira visa ticket ya. Kati bwe tutuuka mu motoka driver bamugambye Saala amutwale mu kiyumba. Jukira tuvuddewo tetukanyiza nga tukaayana omwana omutwala utya mu kiyumba nga tomuwadde ennamba ya simu wadde. Kati driver tumugamba bwe tutuuka mu motoka nga tumugamba kulu deportation fenna ku deportation. Omuwala nga atidda ngamba Christine ntidde okufuuka omulambo ogw'omunaana. Nsabye essimu baziremedde. Bwe nfuna obuzibu simanyi nze Saudi Arabia ntidde okufuuka omulambo ogw'omunaana nga tugamba driver fenna wa ku deportation. Driver ng'agaana ng'afulumya omwana gw'ogenda mu kiyumba ng'akubira essimu muka Akimu. Jukira tukyaliwo tuli wabweru mu kkubo muka Akimu ng'agamba mufulumya emmotoka agenda mu kiyumba ku mpaka. Owulira Faruku ku mpaka bya force. Kati Akimu n'agezaako okwogera naffe ne mugamba omwana asabye ennamba z'essimu bazimumye wajje bamutwala bw'afuna obuzibu amugamba bw'ofuna obuzibu fuluma odduke otambule alagewa ffenna mututwale ku deportation obulamu kyekisinga ajja agenda atunda akatogo mu Kampala. Kati nga tuvaawo nga tetukanyiza
nga Hakimu agamba driver batwale nga tetukanyiza oboolawo olwo abatwala ebintu byammwe mwe biri mu mmotoka kati olwo Hakimu ate atutwala ewagaayo omulala mukozi we atutwala ewagaayo omulala we tuba tuleka ensawo naye ewa Hakimu twasangawo ruumu ejjudde ensawo kanjiyite sitoowa ejjudde ensawo z'abaana kati bwe nagano muwa sente omusasula sente transport biki kati ono omwana nno bamugamba bw'ogenda mu kiyumba okukola omwezi ofuna 1,700 sente ezisooka za tiketi jukira sibe batusasulira tiketi batusabye neza visa owulira ezo zonna ze batusaba sibe babisasula oyise mu deportation government ye Saudi ekusasulira visa ticket bo bagamba zosooka okusasula nga bamugamba era bw'ogenda okukola buli mwezi osasula riyalo 3 rent nabuuza agenda kubasula wano mugambye mumutwala mu kiyumba nti ezo teeka oba osulayo oba tosulayo osasula riyalo 3 wano kati obo bonna bubbi kati bwe batutuuse ewagaayo eri kubanga ffe sente twazibamma okitegedde n'atukwasaganya gaayo omulala n'atutwala ewagaayo omulala yabaazitujjamu tutuuka tujja ebintu mu mmotoka gaaya yatulinze eddanga atusitulirako ensawo tubitwala waggulu twasangayo ne bannakenya twasangayo abantu abalala nga agira minzaani atandika kuteekako nsawo zange emu ku emu suitcase nga azigira nga kiro ezaavuddemu nange ze napimye ewaka nga sinnava waka kati nga ngamba eno evuddemu kiro bweziti eno bweziti leeta sente eza kilozi nga mugamba ate enkuwa zaaki eno ku airport tebagenda gisasuza eno kiro ezivaamu airport zekkiriza neeno ezivaamu muyita mu kiro 2 ezo ngenda zisasula ne box ngenda gisasulira ezo ze sente ze ngenda okusasula ate sizisasula mmwe ngenda zisasula ku kisaawe kati yenga akugamba oba ensawo agipimyemu 25 kiro 25 ozisasula zonna okitegedde kiro 25 zonna okola ki ate ku airport batuwa ensawo 2 buli emu ayina okuba ezitowa 23 za bwerere bali batwala 25 kitegeza ensawo zange zonna sandikoze eki nandisasulidde box yokka kati ono gayi nga atugamba zonna tuzisasule kirozi nange nga nsasula kirozi saagala kayana nabo wazisasula nazisasula ng'olutalo oluli awo ng'obasasula zaaki ate nga air ticket ogenda tutema nga baazikuwadde olutalo olwali awo nkugambye n'okuva ewa Hakimu nga tuganya okukkaanya ku ssente kubanga nze ku kampani nabagamba oli gayi baatugamba mu byabba abaana tebanzikiririzaamu ne baŋŋamba tajja basaba ssente kati bwe nazisasula nga agamba leeta transport owakyati ensawo nga buli nsawo nagiramula sente zaayo eno 250 eno 3 eno biki eno n'owala laptop bag Saala yakomyewo nga takalina nga talina transport okuvaawa paka wa kati gayi yagamba transport abaleese okuvaawa ewa Hakimu okutuuka awo ewa gayi n'agamba ekirala transport ajja okujja ensawo zino okuzibaleetera ku deportation nga mugenda okitegedde jukira bino visa ticket ebyo twabiganye twabikaayaniddemu naye baali baagala nakugambye twatuuka olwatusanga bwekiro yatuuka muleeteeza visa ne mubigaana twabigaana kati basaba transport kati eza kiro mu bulumi obungi nzikoze eki nzibawadde era kati mu busungu obungi mugende mulinye emmotoka kati yamukubira essimu nga muwadde sente n'amubulira sente zensasudde era n'agira mu kitabo n'awandikamu amannya gange n'awandikako n'akagambo paid Hakimu ku ssimu ono omukozi we bwe yamugamba zensasudde bulungi n'amugamba Christine teekawo ennamba muwooyo ennamba ya boosi wo nze nali njiyina mu mutwe naye ngyewandiikira mu kitabo naye ngiteekawo kati mugende mulinnye naye nga ne gayi si musanyufu tubamye eki sente basaba
kumakya kuba kusaba za kino mutuntu za kino ekiro za kino bali basaba sente. Mugenda ku deportation. Tumazeeyo twamalayo weeks 2. Kati weeks 2 nga tezinaba kugira. Sala nangamba naye Christine nga atiddemu ebintu kubanga ono gayi gye twasembera we twalese ensawo we nasasudde sente za kilo yagamba bwe muba muganya okusasula ebintu byammwe biyinza obutajja. Kati twali tubuzayo ennaku ezi weeks 2 ziggweko. Sala nga ngamba Christine nga atiddemu ensawo zaffe zidajja. Gayi ono yali oba munaggana oba mu Nigeria accent ngeringa ya munaggana oba mu Nigeria. Kati nga munange nga tubeera awo tuba tubuzayo ennaku 3 weeks 2 ziggweko nga munna Kenya mpita Uganda kamu twali mu bannayuganda mweri ekkomera basatu abawala nga buli omu asonga ku munno oyitanze oyita oli kati nga tamanyi gwayita nze nga nsituka nga ngenda waali nga mpe essimu. Kati bwampe essimu nga aŋŋamba nga gayi we twalese ensawo tetugenda kuleeta bintu byo byammwe Christine mwagaana okusasula sente naye gwe tugenda kuyamba tukuleetereko bageegi. Ne mugamba ate nasasudde kilozi za baga za bintu byonna ate baage emu lwaki nti anti wasasula kilozi byokka data sente tuleete ebintu byo byonna nga mugamba naveeyo nkugambye sigenda kubongera sente n'akamu nze manyi kampani sente transport biki yabisasula manyi ticket biki visa government ya Saudi Arabia mukomera mwendi yebikolako kubanga kati bantwalanga mumenyi w'amateeka era yeri batuyita ba criminal tusula ku butanda tekuli na mifaliso bebabwe emifaliso bwe bana abalina abaana ku deportation tebaba mifaliso okujjako ng'olina amaanyi nga waliwo emifaliso egyafiseewo ng'abaana tebabadde bangi ng'olina amaanyi ow'amaanyi yagukola ki egisigaddewo ne nze weeks 2 nazimala ku katanda keereere mu deportation kakalu kakunyiga kati twave wagayo ono yatugamba tewali kyemutwala n'eki mwambala ebiteeteeyi byammwe 3 bye mugenda okubeera mu deportation kubyambala ku mubiri totwala kasawo wadde akasawo handbag. Kati nga ffe tumanye ensawo enene zetuleka buno laptop baga tugenda nabo ku mugongo tutaddemu sabbuuni busenya engoye zetugenda okwambala ebyo pads kuba ebintu abakyala bye mwekuumisa yatugamba temubitwala byonna. Ani ono mukwano gwa Kim Gana oyo we yatugize tulekawo ensawo yatusindika ono yabazi tujjamu erife nga tumulemeredde uwe naye Mr. Faruku ensawo z'abaana ziri ewaaki Hakimu awamba ensawo nezaffe tebazireese nendajanira Hakimu kakati bwe yaŋŋamba gaayo yo tagenda kuwe nga wabula yennaku 3 tumaleko weeks 2 bwe yaŋŋamba tagenda birewereza okujjako nga tusasudde sente nenoonya nzijeewa neneegayirira munnakenya oyo gwe baakubira essimu nyambaako mpeeka akadakiika nkubire mukama wange anyambo asasuleyo kasente bampe ensawo zange jukira nze ne sente ezimu ziri mu nsawo akasiimo nanyini kampani ke yakola ki biri mu nsawo baatugambe ne laptop baga tetuzireeta wadde amasimu nagakola ki nagaleka mu nsawo kati nga mpe essimu nga nkubira mukama wange gundi Christine you are still here ne mugamba nkyali wano naye ensawo zange nabagamba gaya saba sente mwampakanya ensawo zange agambe tagenda zireeta mbuzayo ennaku 2 oba 3 tugende era ne ku deportation baatubuulidde naye gaya agambe tagenda kuleeta kintu n'eki naye mwampakanya ebintu byange bigenda kusigala byonna ne bewan shoppingidde byonna bintu by'abaana bange ng'agamba kankubire Mr. Riyad mukwano gwe nanyini kampani ng'amukubira nga batabukira Hakimu ekiro ekyo yazza omuliro gyendi yaddamu n'akuba bakuba ku ssimu y'omuwala munnakenya yayogera wandoopye jukira
baatugamba temwogera nti tuwasaba ssente. Hakimu ne mukyala bwe era bwe yali agira okutwala ono omuwala Saara nga bakkanya amutwale yaŋŋamba naye maama akwegayire yakiŋŋamba emirundi ng'etaano toyogera nti Saara asigadde toyogera nti tukwegayiridde tomuloopa nti yasigadde. Naye twabeeranga ku deportation nga tugamba emirambo omusanvu egyo gyavaawa. Kaakati Christine njagala tumalirize. Hakimu bamukubira esimu bosi bo yakuwa emigugu gyo yakuwa ebintu byo. Nazze nga Lonsa yagaana. Yaŋŋamba ku simu oli waddembo baga wanswazizza. Naye oli waddembo bagamba byonna by'oyagala ogamba Mr. Riyadi byonna by'oyagala ye nannyini kampani Riyadi. Oli waddembo gamba Madrini oyo supervisor byonna by'oyagala. Naye ky'oba omanyi bw'atyo bwe yagamba. For me I told them another thing. Oba yabagamba kintu ki? Kati enkeera nenkubira Madrini n'aŋŋamba Christine wali gundi yaŋŋambye waganya okusasula wali olina emigugu. Ne mugamba nze sinneegaana migugu gyange era wagiraba. Nti emigugu egyo olina ogisasulira ne mugamba saasasudde ssente. Baagipimye ennakoze eki? Ate nga sirina zibasasula. Bayina kupima eri ku airport n'ensasula kiro eziyitamu. Naye ono yansasuzza ssente. Oba tasaba ssente daba n'owa laptop baaga kubanga kira talina transport goba musaba. Hakimu abeera wa? Mugamba omukamera. Hakimu akola ku Embasy ya Uganda. Ewa? Mu Jidda, Saudi Arabia. Yalemera ebintu byaffe asaba abaana ssente abajjako ssente empitirivu ate abyewakana nti ye tatujjako ssente wadde oba tatujjako ssente lwaki ebintu byaffe tetwabireese. Kale nze nali nina emigugu kubanga ssente ze bansaba buli nsawo baagiramula ssente nnyingi nga sizirina. Ono waka laptop baaga kale tugambe nze nnimbo wa laptop baaga lwaki teyakomyewo nayo kuba laptop baaga ne ku kisaawe abadde agenda kutuula nayo mu nnyonyi. Okimanyi ekyabadde tagenda gisasulira. Ebirandira geki. Tewera na kiro 3. Oli omwana abadde tebamugulira kantu naye bagiwambye. Teyagimuwa kubanga teyasasula ssente. Mbutwayo nono erinnya lye twamuloopa tajja na bituwate ne ssente tetwazisasula. Hakimu waliwo emigugu. Ensawo mpitirivu. Nkugambye nti nze okuŋŋamba nti oyitira mu deportation. Ne boogera erinnya lya Hakimu omutima gwavu wano ne gudda mu mutwe kubanga abaana baali baatubulira dda. Ne Madrini supervisor nali namugamba. N'aŋŋamba olabika oyo ogamba mulala. Hakimu alina ebintu byaffe yabiremera. Nakomawo nga Lonsa n'amasimu gonna biri muki. Temutwala bintu byonna. Ebiteeteeyi baatugamba 3 mugende nga mubyambadde ku mubiri. Eri tebakkiriza bintu. Kyo kituufu eri tebakkiriza biki bintu. Era ebiteeteeyi byonna 3 twabiteekako ne tuteekako kungulu abaayi. Tebakkiriza bintu bitya? Fuluma. Eri ku deportation tebakkiriza bintu bingi. Okujjako ab'abaana bo babakkiriza ebintu. Alright. Tweyanze nnyo tweyanzege mukulu Hakimu kansuubire towaayiriza. Saagala waayiriza muntu oyo noona erinnya lye. Mr. Faruku omukadde oli mbadde nsaba oba waliyo munnayuganda alina ekisa bayambe mukadde bamujje mikono gya Hakimu. Omukadde gwe nakugambe yali yagwedda ali wa Hakimu bamutwala mu kiyumba ku mpaka tayina maanyi mulwadde tasobola kukola bamusaba ssente za tiketi. Ssente za tiketi 1,500 naye nga ate agenda kuyita mu deportation. Deportation bakusasulira tiketi by the government. Ya government naye bamugamba agenda akole. Yoyo gwe nakugambye nti bamutwala n'agaana okukola nga wagenza okukola bamugamba ogenda kukola wano ogende ne wa muwala waffe okoleyo ebiyumba 2. Omukadde oyo naye ali mbu yagerera mu kampani ya Great Lakes. Bwe namugamba weekubirako ku nduulu bakuyambe yagamba mbu ate simanya hajati oba jati yani mbu ate oyo mufu. Kati omukyalo oli ali mbulumi obutagambika bamugamba okwambala abaya bamutwala okola n'empuliranga n'amazima. Boga oyagala kyogambye oyagala omukadde bwe wabaawo munnayuganda alina ekisa mumusondere ssente. Hakimu ayagala 10,000 za tiketi
deportation zasaba mukadde naye ng'ate mukadde alina gendera bwereere kubanga ayita mu deportation. Alright. Bwe waba wayina ekisa ng'asobola okukwata ssente ezo baziwaakimu omukadde ave emikono gy'akimu. Gwe ebintu byo bivuddeko? Ebintu byange mbyagala ki. Kampani yammene yakutwala lwaki siteyogera n'Akimu eye Kampala kuba wayitira mu Kampala? Ate okwogera n'eno oyogera n'eye Saudi. Eno kati ate ne supervisor kati naye takyandiko kubanga kati agenda kuvaayo. Ani Madrid agenda kuvaayo era baleese omukozi ali mu muyigiriza kati takyandinako balaba mbasumbuwa tebalinawo bannange Akimu aleeta ebintu by'abaana mwe abazadde abamanyi. Okimanyi nti Mr. Faruk omuzadde amanyi nti omwana akyakolera kampani kumbo ne kampani emanyi omwana ali Uganda bamuteeka ku deportation yagenda dde Uganda kumbo omwana ali mu Saudi akola. Bisoboka sibe bo bajjamu ebiwowola emitima bebo twebuuza emirambo omusanvu gyavaawa. Jukira tebaagala oyogere nti wasigadde, tebaagala oyogere nti bakusaba ssente, obeerayo ku lulwo. Yensonga lwaki nalwana n'essaala toyina gy'olaga tugenda kampani eyeeno emanyi oliwa oli eri eyeeri eraga nti oli deported ne mu system baba bakujjamu kati ono akukuba akalimi akuwa ekiyumba okole kati bw'ofuna obuzibu ani avunanyizibwa anti kwe kufa wamma ebyo ebintu webito bibiri kwe kufa tolina akalondoola. Kampani emanyi eye Saudi oli Uganda wazzeeyo dde Uganda yo yakutadde ne mu system bakujjeemu kumbe okyali mu Saudi. Baganda bange bakyala bannange bawala bannange abandaba muyinza okugamba nti ffe tuli eno twekolera ssente tuveeko biki naye kino kiriko advantage ne disadvantage ba mikwano kubanga ng'era bwe mulaba nti waliwo oli agenda nakola mu kiyumba ne bamuyisa bubi ne wabaawo gwe bayisa obulungi oli nagamba tebampa mmere tebakola ki baana mmwe mujja kufuna obuzibu mwabali obulungi temwogerera bannammwe bali bubi. Abaana bafiira ddala abaana bafiira ddala kuba kati omuzadde amanyi omwana we akyakola mu Saudi ali mikono gya kampani Saudi egamba ya kiyumba kya kampani government ya Saudi eraga mu kumbe omwana ali mu kiyumba kya Kimu okitegedde omwana ali mu kiyumba kya Kimu kululwo kampani emanyi omwana ali Uganda olaba abaana abo abafa awe wali obuzibu emirambo omusanvu kati abo kimanyi nti abazadde abamu bamanyi abaana baabwe balamu naye nga baafadda be bamu kwega emirambo omusanvu kisoboka kati tweyanza nnyo tweyanzeege bwetutyo bwe tubadde ensonga bwezityo bwe ziri mukulu Akimu obanga gy'oli omukyalo ono agamba emigugu gye ogirina okitegeera so tubadde tusaba bw'aba byayogera nga bituufu ng'era obimanyi era naye mukyala mukulu musuubira okubanga byoyogera obirinako obukakafu era otegeera bulungi si bwe kiri. Ku Mande namukubiddeko n'essimu nangamba ebintu byoyagala bijjire mu kago oyagala bijjire mu kine mugamba nze njagala ekintu ekimpa ebintu byange kati olaba ensawo ezo okuvaayo nali nagula dde omulimu MUKALNET nga namusasula ssente MUKALNET ali Dubai nga mmanyi nzija e Uganda mpumulemu katono ngende enkole ki e Dubai ebipapula biri mu baaga essimu byonna babitugaana biri mu ki sirina bukakafu MUKALNET bw'anaagamba mpa obukakafu ekirungi eggulo MUKALNET namukubiddeko teyanneeganye namba y'essimu gye twakola gye nayogererangako gye namuwerako ebipapula yaŋŋambye nkumanyi nkujjukira okitegeera naye kati kyensaba Mr. MUKALNET nsaba onzirize ssente zange ezo anti yaŋŋambye anzijukira teyanneeganye yaŋŋambye anzijukira ssente ezo azinzirize nkole ebirala sigenda kuddawa kubanga bankebedde omugongo namenyeka omugongo nze mmazeeko emyaka 3 nga nkola
njira njavula bwavuzi mbadde sirongo osanga nyimiridde Mr. Faruku ne bompene essaati okugikooleza sisobola okujjako nga njoza bweti naye bwe kuba kutaba sisobola omugongo gunnuma ateekamu na sabbu MUKALNET akuddize sente zo sigenda kusobola genda kukola kubanga bankebedde n'okunkebera amagumba gakyuka buloka ziri eza 99 mazeeko emyaka 3 omuntu kyatasobola kukkiriza nga nkola nfukamidde. Mwebale nnyo mwebale ddala abaganda baffe abatulaba mwebale nnyo mwebale ddala ebigambo bino bya Christine yennyini kati waliwo abali abagamba nti affe ekintu kitambula bulungi ffe tukifunamu abo nabo gye bali ne wabaawo ne bano be bajjamu ensigo ne wabaawo ne bano bebatajjeemu nsigo tyate emigugu gyabula tyate gundi yagandira emigugu katabo we bali kakati buli omu alina waali mu UAE buli omu alina kategori mwagwa naye nga ebintu bino baneemusootinga ebintu bino gavumenti muyingire mu bintu bino bibere nga bitegereka bibeera straight kubanga kati wulira abantu bano nze ate kati bino mbadde sibimanyi tyate emigugu bagikwata tyate biki deportation muntu ali deported government ye mu facilitating bobo government ya Uganda batayagala tenjagala mu nsi nga ndi mugwira kitegeze nze Embasy na SENTE yenteeka mu sente nenziza je nava katato ngamba otya tyate yo transport kati air ticket simanyi visa government is deporting ebintu zezikola ebintu ebyo zezisala visa nesala ticket no fluency yawe no flu naye ate kati wogamba muti data yo sente kakati ebintu webityo webiri mwebale nnyo mwebadala tukwatagane next time Christine ono agamba ayagala bintu bye so mukulu Hakimu yona gyoli bobanga musobola okwatagana oyine namba ye mukyayogera nine namba ye naye kati bwe nayogedde naye ku Mande ng'ayogera n'obukambwe buzibu message ezazzeeko teyazzeemu neggulo namwereza message oyagala sente meka ebintu byange obite teyatawanye kunziramu nkugambye oba tasaba sente lwaki saala laptop baga teyagireese. Okay. So abakulu abakwasaganya Embasy ye Saudi Arabia. Embasy Saudi Arabia abakulu abakwasaganya Embasy Saudi Arabia ekintu ekyo mukitunule mu mangu nnyo ebirala bingi bijja kuvaayo mu nsonga emu obendala bagamba omukozi wammwe akola ebintu ebyo bano abali mu system abali Hakimu wavaayo n'obukakafu obulaga nti tabikolangako oli ready okutwala mu kooti nga tabikolangako ng'ensawo z'oyogera ng'ate ensawo azirina twakomawo ngalonsa nkugambye no wa laptop baga baji mumma nga talina sente ze nze nali ninazi msawo nene naye ono wakasawo akatono lwaki teyakakomyawo. Mwebale nnyo mwebadala tukwatagane next time Hakimu mbosaba sente mwebale nnyo mbwate mpitirivu kale kati tereza mu Hakimu Embasy Saudi Arabia awo Uganda ne Embasy in Saudi Arabia mutereze mama nabanja mukube ku busimu ebintu by'abaana bano biterere emivuyo nyingi egiri awo kino bingi mu bisotinge mwebale nnyo mwebale ddala. Ebirowoozo by'owulidde mu programu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu ssekinnoomo nga bw'abyogedde.